Inside Story Uganda. Real source of political updates. Webale atugoberera sobola okutulaba ng'oyita ku Afro Mobile gw'atagirina mu ssimu yaba ku kompyuta yo genda ogijje ku Google Play Store oba Apple Store oginstalling osobola okugoberera programu eno n'endala zonna eza NBS ne Next Media n'emikutu emirala mu Uganda n'ebweru waayo osobola okubeera nga ogisangayo ate nga twagala nakujjukiza tuli ku social media platforms zaffe zonna banji muli mu kuteekayo endowooza ku X ne Facebook already ndabono Saz Malik agambye PFF has no roots and structure on ground like Kaija and Munyagwa are saying. Even the names they used to register, they used those of the meetings they used when quarreling with FDC. So they used FDC members. Just FDC didn't want to waste time on PFF. Bamwita Saz Malik. Aliko X wati bagambye abanagambye abo bonna batandise ebibiina ebipya banoonya kyakulya kubanga ideology ya FDC tekyukanga lwaki bakyusa ebibiina buli lunaku mpozi boogera amazima nti baali tebayingira FDC baali bayingira kibiina kye bayita Dr. Besigye era sawa okay byebyo ono bamuyita okay webale nnyo naawe okubeera nga otaddeko then maybe tusembyeyo onagambye if Dr. Kizza Besigye can't be out of jail 3 months unless President Museveni ends like Munyagwa says, but President Museveni has been there and Besigye has been fighting for 28 years now. So that's a lie, Mr. Munyagwa. Okay. Njagala kudda wa Mwami Mulimba. Yes. Ngujje kukubira nti oyogerera kibiina kya NRM. I need to seek your genuine and honest opinion. Do you think okujja kw'abano kugatta ku opposition oba nedda? Tekulina kyekubagattako, and I want to be very honest. Nti ebyobufuzi nabo bulinga oba bulwadde nga bwakukutte nti omuntu wajjamu nnyo politics otuuka ekiseera nga you must belong to a certain group of politicians, you must be there. Nga Kaija bwe yagamba nti abantu ab'endowooza emu bwe bajja awamu ekyo nga kifuuka ekibiina. Bano abantu basazeewo obusaze nti katugende naffe tubeereyo. Of course waliwo ndowooza nga 2 MPs that I can see if they carry that flag of PFF. You never know, maybe they can make it through. At least they will have where to begin from. Naye at a broader picture, yo gamba nti okujja kwa PFF kulina kyekukendeeza ku maanyi ga NRM, ekyo kyo totally nothing. Tekirina we kitunafuyiza. Nga bwe nkugambye nti okujja kwabwe story embi nnyo, mawulire ga nnaku eri abannuupu. Kakati obuzibu bwa PFF nga bwe kibadde ku bibiina by'obufuzi ebirala it's not Museveni. Ekya Museveni bakiyimba, Besigye yabasuubiza n'ayogera amaloboozi mugenda mulaba nga agenda, ebyo byonna byagaana. Wabula tugenda kulaba entalo endala. Era ffe kitutadde ku advantage tugenda ku ekati akatogo tugenda kukaliisa Busanja. Manya akasanja kano olulagala olukazi olusendesa akatogo n'olya we tuli ku level eyo ffe ab'NRM kati tetukyetaaga fooka ezitowa kubanga bano Katonga ne najja nankumbya otawo terunaggwa. Bali kibadde basabirira nabo bano butafuna kati bonna bafunye. Ogenda kulaba zibbulu nga zisisinkanye loyo bbulu n'oli olimpulira olutalo. Kyokka era kyo tulina kwerabira nti n'abantu ababadde emabega wa Kano Kizza Besigye bangi badde tebakkaanya nti singa ekibiina kyabwe tekiwandiisibwa basobola okugenda mu nuupu. Kakati abo bagenda kubeera mu competition yaabwe, unfortunately oba fortunately NRM egenda kusigala ng'eri mu competition yaayo yokka. Kati nabano babeere mu yaabwe yokka. Singa badde balina ekigendeerwa naye ebibiina bino byonna bitandikibwawo kujjako Museveni. A mission that has not yielded results for so many years. Kano Kizza Besigye ekyo kiyajja. What alternatives do you have? Benzo tugamba nti government ya NRM mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu byakino tekoze bulungi. Besigye ayogerayo akantu aka ati yakakoppa bukoppi kaali ka musolo gw'omutwe.
bwamala okukimanyanga IO manyi intelligence officer munene nnyo oyo Besigye tomuzanyisa bwe yamanya nti Museveni ayagala kujjawo omusolo gw'omutwe n'agenda mu Lwale n'abyogera twagenda okukikola ne bagamba kibadde kiki. But what else have they done okuyamba abantu? So they are not coming on stage with any alternatives. Same old story. Teina kibagattako twali kibatolako. Honorable Munyagwa, same old story. Temina kimugattako n'ebirala. I need to ask a brief question. Again, PFF ezze egattako opposition etolako. PFF kakati ekizibu kakati njansoke ntereza abatulaba Councilhood musajja muyivu musajja mugezi yali makerere mumanyi naye kyovolaba debate zimusumbwa wabayogera ebintu bye NRM abeera torn between a brilliant and astute lawyer ne kada we NRM amulimba ne musumbwa. Oh no, my brother here okwogera amazima kimutawanya umumanyi kakati bimusumbuwa. Let me tell you, muve ku lugero lw'ejjina enkoko ani yasookawo munne. Bino ebibiina bitandikibwa bantu. Ebiina si ddiini si ggwanga. Ebiina mmotoka ze tukozesa okututuusa ku bye twagala. Kankuwa ekyokulabirako Uhuru Kenyatta bwe yali anoonyebwa pulezidenti w'e Kenya teyakozesa kanu eya kitaawe. Yakozesa TNA nga ne meaning tetegeereka. Tuesday 9th April yawangulira mu kibiina ekiyitibwa Tuesday 9th April n'abeera president nga kanu ya taata we eri. So it beats this reverse psychology by Councilhood. Wano tewali namanyi linnya PFF kyeritegeeza. No, that is a vehicle. Kati gomanyi linnya Mazida, emotoka Mazida jovuga Mazida kitegeeza ki? It is a vehicle. Linnya terimatalinga ovuga buvuzi kakati yagala nkunyonyo eno bloke gatidwa ku kizimbe oba bloke jiddwako. The founder of the struggle for the second liberation is Kano Kizza Besigye. So nakugamba papa tayinza kubanga ali wali populeo we 14 ate noyogera kusaba Kristo we Namulanda. Papa bwawa direction nze nkubuulira kakati it beats. This is reverse psychology. Besigye yagwamu Besigye yakola ki? Lwaki omukutte? Lwaki mumulemedde ayagwamu atayina makulu? Kakati gwe mulindwa mukama we yamanya ekizibu ekiriwo. Yolo okuba gwe bakusasula kutambuza propaganda woyo bulimba bwo gwe bambi wano weegumya ninga naawe mutima omanyi ti omusajja ono gwe tulemedde yeka onkolayirira kino nkikuddiramu nga ba detractors b'ennanja nakumbi tebakyali mu bintu bya Besigye. Besigye ne bamuteera wano namukwasa certificate ya PFF struggle ewedde. Isirwa chinkubuza kibuza ki Honorable Munyagwa wadde toli mu kukyeddamu directly. Yes. Mwe mulindo omulidde mpulidde ku nambala booza agamu okuva mu batoneze by'obufuzi nga baga nti okujja kwa PFF kugenda kwongera okuleeta okukoonagana mu bannabyabufuzi abali ku luvuganya gavumenti. Ekyokulabirako ekimu akikuwadde kira. Okay? Honorable Ssemujju gyali bw'ajjira mu PFF NUP nayo neereeta n'ebibiina ebirala FDC neereeta kuno kugattako ku struggle ne ku opposition oba kutoolako mu struggle tebibulamu. Ojo onoonyereza roro ya Nkwanga ne Kayiira yali ki mu struggle yawo. Nkwanga ne Kayiira balina amaanyi mu Buganda okuba baali Baganda naye ebya struggle bibasumbuwamu oluusi approach zaabwe tezituukagana bulungi na bigenda mu maaso. Tekyalemesa NRM kuba overrunninga naye nabo bayamba. Kakati nakugambye waliwo ebibiina kituufu nga weebiri ebyopposition nga biina kye biyamba naye nga biina bu region beeramu nga biterrorizinga tebiina bulungi political bearing ebisumbuwa bekuba abaabwe ate obiyisaamu eggaali political bearing ebisumbuwa naye tubyeta. Yes. Kakati ebibiina bijja kubeerawo. Besigye yali wano nga Akena gyali mwakyoli Honorable Akena nenga FDC egenda newangula y'ababaka ne Besigye akaluna akawangula. Mulango nga Mawu gyali mwakyoli ng'ogyeko municipality ng'ewalala akyoli yonna Besigye agiwangula bulungi. So Dr. Besigye ng'ali wano
ayina omumalirivu obumala okukwata abo bakayiira ne bankwanga wa direction okujja kwa PFF yes, mwami Munyagwa kirekawa calls z'abannayuganda amuwaga nti bakaija ba Bobi Wine ba Munyagwa mu kaseera kano bali badde banoonya kwegatta babere force emu ennene eggumidde kati ate mwongera kuteekawo buportion butundutundu teri awakanako ate ekyetwagalira ddala neera Amiri Jeshi commander in chief of opposition Besigye otumwegatirako let me finish Besigye azakikolerera bagamba naye wabeewo okwegatta tewali kigaana kwegatta naye tukugamba katuneegattira ku nkwanga omugamba mutya tuyinza okwegattira ku nkwanga nkwanga ali mpigi ali butambala ye jategere motoka nazibba twegattire ku nkwanga no tulina kwegattira ku muntu amalayo eggwanga analeeta Acholi Lango West Nile Western Uganda Eastern oyo ali ogumu opposition Besigye nkumaze kujjeko engalo kuba wandise ekibiina Besigye taliiko lwakubanza manyi Dr. Besigye ebyokwesimbawo byamutama nze mmanyi naye Besigye nga yagambye nti ngenda kwesimbawo ne bamunominatingira mukomera ekyo ekifaananyi okiraba ne bakitwala eyo up country nga Besigye candidate ensi ekwata omuliro Savandisi njagala jjemu obukulu bawulira ne feedback y'abantu abantu babasuubira kwegatta nga bavuganya mwe mujja na platforms oba forums mpya no okwegatta tekitegeeza nti abantu babeere mu kibiina kimu era sinawulira calls abantu zigamba nti abantu babeere mu kibiina eki kimu era by then okuba n'abantu okuba bandolinga nibaza mu kibiina ekimu boogenda kweta crisis ffe waffe eyo wabeeranga bayo ababbi ne bajja materializinga ekyalo Chairman w'RC n'agamba nti bannange tugenda kutayiza babbi n'ogamba buli maka omusajja waamu n'abalenzi abakulu mufulume ne mujja ne mufuluma ne musula ebweru okutayiza ababbi tekibajjaako nti olw'okuba nti nze nva mu nnyumba yaffe ewaffe mbukiŋŋaana okujja okugoba omubbi ojja olabe nga aliwo ekizibu ekkubo atera okubeera amakubo ga Uganda ogamanyi nga lyafudde mupakinga emmotoka buli omu n'ava mu yiye ne musooka ne mujja ne mukolaki ne mukiriyalinga ekkubo buli omu nadda mu yiye n'agenda so nkiraba kiyamba n'okuyamba nti ono mujja ne mukola project buli omu ebizibu bye n'abireka eno naye mukwata ebizibu byonna byonna bisooka ne biboyiringa eyo munda muyinza obutafuluma enumula nga mwabika bwabisa so ne mugamba nti tulina agenda kwa human beings pase Katonda yabakola nga banjawulo nti muba n'endowooza bwakati nga woolaba ekintu kye bayita ideology ntero kinyo okukisomesa avuga bayitira okusomesa nti yendowooza buki nti nze bwe nkwata obuyinza nkolaki biki bye ntwalanga ebikulu mpulidde mwami Mulindwa ng'asazeewo okulimba omanyi nabadde mugamba ano mu Bulango nti yali mukama we wafula oguto munyiivu eri mwami Museveni ti abantu basinga okukozesa propaganda bonna baali bakolera bo monitor ono eri mukozi wa monitor ajja abagezi kakati ne bamanya ebituufu kakati ne bagenda omanyi okukola propaganda olina kusobola kubimanya mu manifesto ya mwami Museveni temwali mukujjawo musolo kakati ekyali ekyo kyerwaki teyakisaamu mu manifesto ya mwami Museveni ya 20 mwalimu okujjawo n'okuweerera abaana Makerere Dr. Besigye n'agamba nze bwe nzijja nsomesa 10 mu manifesto ya mwami Museveni temwali musendeza abakadde Dr. Besigye n'agamba nze abakadde abakoledde eggwanga naye nga si ba pensioners nga tebalina NSSF ne gavumenti ekoleki mu manifesto ya mwami Museveni mwalimu okugamba cost sharing nti buli onaagenda service ya gavumenti olina gisasulira Dr. Besigye n'agamba ate omusolo gwaki terugenda kiza nga oyo abimanyi Besigye impact lwaki abantu bamwagala Besigye abantu bamwagala balabika bulungi simamba oba simanya atambula bulungi oba aseka bulungi bano bagezaako n'omudemonizinga simanya mwita omulwadde wa siriimu ne bagamba afa ne Museveni ensonga ya mukazi ne bagamba simanya y'omu ne Museveni byonna naye nga issues
zenyini ba abantu abamuwagira bazikolaki Besigye muntu afunye omukisa mu Uganda muno ng'abantu balina issues bakolaki era zigundi za agenda ze zolaba olo zatugambye twekalakasa tukwa defiance baddenga n'ensonga era nga bwe tusika okwekalakasa waliwo ekikyuka ne twekalakasa ku lw'ebbeeyi y'ebintu ebbeeyi nekolaki nekka so n'olwekyo anti is diversion abalaba nti vuga point ki kuba mbadde sinza muleko oyo okugamba nti abantu aboganizing mu opposition tebaba na nsonga tuba n'ensonga ez'omunyevu oyo actually kalaini kamu nga kaddamu muganda wange mulindo sera nnyo kwagala ave wano nga njagala mutereze nti NRM yeyina mwami Museya yina ekigana agamba mbutolonda hudu mbu asobola okuteesa genda olonde hudu kasaba nga ne bwana abayebase nazuka nalonda ki NRM kati omuntu asobola okukunga abantu balonde n'ababuyabuya n'agaana kwetogenda mu parliament toyinza gamba mbu yayagala eggwanga n'ova ku bali abagamba muffe twagala quality twagala ng'olina by'otegera so ekituzimbya okwegatta kw'ogamba gwe ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo muyina kipya ki muyina kyanjawulo ki kyemuleeta NUP kyetakoze UPC kyetakoze DP kyetakoze how different is PFF bw'ogerageranya n'ebibiina ebirala eby'opposition ebiriwo no PFF kyeri mu kukola ye brand egamba nti twasembolinge bannayuganda mu Uganda bonna ab'embala ab'omuzinzi abaagala eggwanga lyabe ng'ate bagezi nti singa bakwata obuyinza nga munnayuganda amaziga gakaabye emyaka 6 plus tegaddamu mu Uganda tufunye obuzibu nti bannayuganda bakatonda bamukola ki tetufuna nko mukisa kufuna government gye twetaaga buli government ejjano mu Uganda Adam ejja abantu basanyuka nti government yegenze bannayuganda tebasanyukanga ko ntero government epejja Amini bwe yali agenda ajja tebasanyuka nti Amini agenze basanyuka nti abagobedde obote Amini bwe yali agenda tebasanyuka nti lulajja basanyuka nti abagobedde ki abagobedde Amini tebasanyuka ogundi wano balutwanga bagenda olutwanga bajja tebasanyuka nti balutwa bazze basanyuka mbalutwa babayambye ogobo bote Museveni babaga balutwa baga nti otwonyeza baki for olubeerera ffe tubeera mu reverse nga tusanyuka kutuwonya mbeera mbi naye tetufaayo ku kiki ekikola ki ekijja yes kakati ffe ekyenjawulo kyetikoti yes assemble the right manpower human resource of equipping with ideas and the formula to make sure that we procure the change kubanga olwaleero Uganda yetaga reset because the nominations October I think ngatandika I expect you to be in the no. No, I'm in the no. Ne kati anenda kati waliwo no chairman weto commission we kibina chafu yaiso okusaba abantu abagala bifo byonna for starters nature president bwoba kuwulira ng'okyetaaga nga nawe ojja adedda ngambya yakula membership from Monday ebitabo bigule buli muntu yenna yeewulira ng'alina quality za integrity ng'ayagala eggwanga lye one of the senior members which been at NMF this brother one of the senior members which been at Dr. Kizza Besigye eganti yo kwesimbawo ng'embeera esigadde nga bweri ye tajja kuddamu kwesimbawo kalunga nti mwayise bonna beegwanyiza ebifo nekya president nga mwekiri bajje tolabawo okubaganaawo no tekuba kubagana kubanga eyaffe is a freedom party tukkirizibwa buli omu okujja n'ebirowoozo byo buli kimu ne tukisa kumenya tukyogerako ne tulina merits zaakyo ne demerits zaakyo akalulu mu Uganda olubeerera ne keyasemba mu 2016 yagenda mu bantu agasize basa bakola kubanga temukalina wokijjo niwokebera ndaga buli gyatuukanga musize basa bakalulu kubanga temukayina kyenze kubakunga okumanya nti muli mu buwambe tuzze kwenunula thank you so nti akalulu konna kati mu Uganda abantu bakakozesa kwenunula bwana Hood maliza ku nsonga yetu omulemu okusookera ddala ekibuuzo ky'obuuze ekisembyeyo
Secretary General wa PFF n'agamba nti no bakunze abantu bajje banominating. Don't get surprised bw'owulira nti banominating Dr. Besigye ng'akyali mu komera. Ekyo kyotteeka waaga bano tebalina muntu mulala gwe batunuulidde. Oli gwe bateekawo mukulu wange Lukwago gwe nakola naye bulungi mu KCCA oyo ajja kikuba bukubi kimu. Owulidde talina kyasobola kola kyamaanyi tasobola nagenda ng'oli pessimistic naye anti tubamanyi abasinga tukoze nabo. Naye bw'obuuza nti kiki kye bongeddeko, mbuuza bongeddeko okujja kwongerako kutoolako nnyo ku lupapula. Oyinza ogamba nti registration eya PFF eyamba kuggumiza multi-party democracy neyamba okwentrenchinga article 29 of freedom of association, naye in reality tebalina kye bagenda kukola, bongera just kulwanisa opposition okugidisorganizinga. Naye ogamba nti balina kye bagenda okwongerako. Batunuulidde tufunye babaka bameka mu parliament, naffe government etuwe ssente nga NUP bwefuna ssente okuva mu government. Kanawe kye batunuulidde bagule tufunye tutya ssente tubeere nga tubeerawo tusasule Secretary General omusaala, tusasule abakozi ba PFF emisaala. Ye focus kyova olaba Honorable Owachira municipality Semujju Nganda era oyo ye musanyufu era bwe bamaze registration ne posters ne zifuluma. Okitegeera tebali ready nagenda mu NUP kuba bamanyi nti NUP balina engeri tesaana okulaba okusinza funding y'ebibiina by'obufuzi ebeere limited ku bibiina byokka ebiri mu National Consultative Forum ate era nga biri active, si kubeerayo bubeezi naye nga biri active nga byetaba mu nteeseganya dialogue. Ekirala kyekyokutongoza rather okulaba nti organs rather nga iPod nga etongozebwa okubeera wansi as an organ eya National Consultative Forum. I think kajja ntandike nayo ku nsonga eno mwali mu iPod then nga FDC yes but mwatuuka ekiseera ne muvaayo nga mugaa nti byemuteesa kasamala biteesaako nga bekasuka wansi wa carpet. Now biiru yiino nga nti mwagala temwagala obanga mukyagala okumusolo ekibiina ky'ebyobufuzi mulina okwetaba mu nteeseganya, mulina okusubscribinga ku National Consultative Forum. What do you think? Honorable Nakutu mukwano gwange neewuunyiza bwe yaleese ekyo ekiteeso, manyi ne bwombuuza iPod ayinza okusanga tagimanyi, bamutisse butisi mugugu. Manyi ekino ekiteeso kibadde kiddamu FDC nga ne NUP tezaawo subscribing wagina emyaka 5 ne wali abasigalayo kyekyo kibatuuseeko bano abatali ogamba ekyo twakifiiriddwa twakiteeseza. iPod eyo yatandikibwa actually IPC Interparty Corporation nga batandise okunoonyeza nti bane tukola tutya okufuna transition ey'emirembe. Honorable Salamu Somba, Honorable Afro Gutu, Honorable Kendu Kyamuzi n'omulala gwe neerabidde ne bakwatagana ekitongole ekya NIMD, Netherland Institute for Multi-Party Democracy, kubanga yali ekwasaganyiza okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ez'emirembe eggana ne Malawi. Rawlings yali afudde nga gafu nebamukkiriza n'ata ne babeetoolooza okubenchmarking nga banakiwa nti mbu ne mu Uganda tulabe nti wagenda kuba olunaku lumu tugende Kololo tukole ki wabeerawo enkyukakyuka. Kyekyateesa iPod for democratization, multipartyism and ekikulu ennyo peaceful transfer of power. Bwe twatandika ne bagamba era bwanaabeerawo council buli kibiina kinayitanga abantu 3 Secretary General nga yabakulembera ate nga teri kuba na kalulu, teri kibiina kitono oba kinene nga mwena mwenkanankana nga consensus issue ne zijja ku table. Okusookera dda NRM yagana okuleeta omuntu ow'omuzinzi abamba bazinga Secretary General teyalinyangayo ndowooza gundi yajjeyoko mukyala Lumumba
nga basindika ba PA mama Mbabazi alina omwami bamuyitanga Hippo ono yamanyi Hippo n'abalala nga talina kifo mu NRM kiri awo ng'ajja n'atuulayo ne tutuula ne tufuna zoyinza okuyita gundi ennongoosereza ez'amateeka bwe zaatuuse mu palamenti mwami Mbabazi yagamba ezo mboozi z'amalwa n'azigoba ne baleeta poma iPod negaana poma tekiri mu mateeka nagamba olwali lwammwe mujje mbireete mu palamenti tugamba nedde kyateesawo iPod nga tutegedde palamenti ow'emikono emingi yasinga so ow'ebirowoozo ebisinga obulungi ne bakigaana. National Consultative Forum eri atuuliza yeri mu constitution egamba ekibiina ekinaabanga muyiiza kyekirabanga permanently chairman ekiddako kati goyinza okuyita leader of opposition bebazaako n'abalala. Bw'obuuza bannayuganda ani amanyi NCF gyeri eri eyo abantu bagenda ne batuulayo oba bawone kaala wensoba mitwalo ngaoba ebiri obesatu za transport ne bali emmere ne bakola ki tolina kyokola ki kyowulirako era wakati awo nga platform ya iPod ngirabika efudde ffe tugamba ffe kyatuleeta wano yeri ensonga tugenda okulaba ng'endaale mu kyeri mu kukola kukwata babibiina birala kuba compromisinga mwagendanga okulaba nga otuuka nga gwe bw'oyogera ensonga ne bannaba opposition bakulabanga omubi waliwo yatuuka naŋŋamba nawe bw'okwata obuyinza waliwo ate obuyinza kasa ekikulu kyovala atula zino sente ezo bazita za iPod eziva mu isi kuba ekyo kyokka era owulidde omunindwa kyagambye tebaatuula ne bakkiriza okwongerako ki sente naye twabuuzanga tutuula wano ffenna bwe tukuba laale mutukuba bwe tufuluma temutukkiriza kukola ki kakati ki ekitutuuza awamu era ntugamba nti affe no ebbago kyendimu kyekyo ekyokubadolinga abantu olw'empaka kubanga kibayita dialogue is free will dialogue tulina okujja nga abazze ku mmeeza bakkiriziganyako kakati mwami Museveni ayagala okulaga bali bakulaganawo ebweru mwami Museveni ye dictator ayagala okwambula esudi z'abademokrati alabike nga dimo tolaba bekubye ebifaananyi mbo tola twabadde wali nga twogera ojjukira kyakola mwami Mao n'abalala be yatuuza mu hoteri Entebbe ye n'agenda West Nile n'abuuka n'alaga awalala ku saa 12 wakuba mwami Mao asomya amawulire kati ne sports amutuuseewo ng'ali ku puzzle ajjuza essaawa 8 nga talabiseeko bagamba nti mukyala Lumumba yamulaba nga afukamidde mwami Museveni mwami Museveni agamba nze sigenda kujja ewakiri bajje eno n'amugamba yamugamba wano designinga mwami Museveni wawulira ekyo kale kanzije era bwe yajja n'agamba singa ono tankase luyale olunaku gwe walugaba n'ogamba gikuteera Entebbe n'ogamba singa ono n'agamba ffe tubyamiri ebiri sirias ennyo banno bazze balinze ggwe kakati gwe otugamba tuteesa eki in a line because akadde kagenze yes oyina ebibiina by'obufuzi ebikunukiriza mu 30 tolowooza nti weetaagisaawo ennambika ya butya funding yabyo weeyina okubeera no already funding waliwo ennambika already waliwo gye twayiteesa mu iPod gye batakkiriziganya naye tugamba wabeereko proportion ya ssente olw'okuba waliwo ze tuyita fixed costs buli omu administrative cost tusooke tuzitemeko akati nabanga bakikkiriza ngera buli kimu owulira nti mwami Museveni n'agamba mbu ab'enale mbajja kumutta baga numerical strength yokka yebeekola ki yebeekola kubanga funding era eri mu constitution nti ebibiina okubeera ebya Uganda biina okuba ebyabannansi nga babisasulira mbu bireme kubanga bidipenda ku sente ziva ebweru ng'oyinza obanga bakutoba oba muntu obanga alina byonna byali byetayagala wano n'abiteeka mu ssente ebivuga agenda eyo Mulindwa clearly olaba nti waliwo mistrust abakulu balinga balaga nti mwe muyina ebigendero ebikusike sinister motives eri ebibiina by'obufuzi nga mwekweka emabega w'ebbago lino ekyo si kituufu naye ekikulu ekiriwo nti National Consultative Forum is meant to bring us okutuleeta awamu mu ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi naye tubeeko n'akadde we tuyinza okwogerera ng'abantu nga tuli ku budaala byabwabifuzi era mu bbago lino omuntu afaayo okulaba nti wandibaddewo n'okuwabula gavumenti to advise the government on the democratic political environment kati nze buli mpulira omuntu ali wakanya
beera abantu abakulira mu kwegugunga. They cannot support this. Ne buli awulira nga twandibadde ne lwaki government serious yali wadde mubaka anti bakuwadde obudde wanakaija buli akkiriza nti twandibadde ne harmony mu byobufuzi byaffe ebbago lino liri very healthy. Era nze ndowooza omuntu teyandifunye ssente and I want to agree with the yes kubanga abantu ssente bazaagala nga bwe nakugambye bali batugamba nga temufaayo waliwo nesito endala yali ya DP wakati w'omugenzi yali secretary general wa DP nga tugenda Entebbe nga bamugamba ogenze tandi ngenda naye nga tagenda Ntebbe nga ali mu kkuba awo yasigala awo yali secretary general. Nakyo omuntu oba yagala ssente zino okuzifuna can we also agree that this is a okay serezamwe wa musolo kyo kituufu naye tuzikozesa ebituufu tusinkane bwe tuba tusobola okutuula mu National Consultative Forum kati ekulirwa Honorable Kiwanda naye etteeka lyagamba nga Kaija bwagambye nti Nuupu eweereza omuntu deputizing abeera vice we era waali mbadde njogera Dr. Kiwanda nga zijja wano naye atuula nagamba amumyuka ye Mwami Katana n'okutuula atuula that would be very healthy bw'aba asobola okugenda n'atuula ekyo kye twagala naye bwe wanaabanga abantu tebaagala kutuula mu bino tukkaanyenga mu bintu ebimu ate ne batuuka ne bwe ne bagamba nti government yaffe mbi then they are wrong baba confusing a public kubanga nga bwomanyi ebizibu byaffe nga government n'ebibiina by'obufuzi tusobola obyewala nga tusinkanye n'abantu bano twogera nga bwe twasobola okwewala ku kyesente twagala bazongeze era twazongeza ngompa omuzindalo luyale tulabye ensisinkano z'ebibiina by'obufuzi ebiri represented mu parliament under iPod okay ebintu bingi ne byogerwako Kaija ne bannayo nga tubyogera tubikkiriziganyako bwe twamuka meetings zino ebikasukibwa mu kasero bye tuteesaako ne tukkiriziganyako tebiba implemented. Lwaki mwali badde why would you be pushing now more for dialogue nga already mubadde mubikola and nothing is implemented according to them. Nze kyemmanye obwetaavu bw'ebibiina by'obufuzi obwali businga obunene zaali ssente era kwekyo ffenna twakanya kuba ne meeting eyo nalimu nagenda ne mukyala wekitiibwa Lumumba ne tukkaanya era ku kyesente kyekyaleesa ne president Emunyonyo era bwe tumala okuva wano wonna kubanga NRM ffe twali chairperson by that time ne tugenda mukafunda ffe ne batugjamu abalala naye ba president si bonna abeebibiina ne badda wali bagenda okudda ne balangira nti tukkirizaganyiza sente zigenda kwongezebwa. Era kati ekikaaya nnyo okulaba nti kirina makulu kubanga that money does not go to PFF, the money goes to eri mu FDC. Kati Muganda Kaija asobolawo okulwana n'afiirawo paka nga batandise okufunayo ababaka baabwe nabo ne batandika no genda obuze kiri ku record ajja kutereera position yange nga tukyaliyo n'olwekyo nze kyendowooza bwana Kaija kituba tukkaanyaako tukkirizaganye bwe tuba tulina ebituluma mu bibiina byaffe tugende mu ndeeno muffe tweyuzeyuze kandese but you see nzijjukira FDC ng'ekyali mu iPod ekimu ku bintu bye bakkiriziganyako yengeri abakulembera akakiiko k'ebyokulonda gye balina okujjamu up to now byonna bye babyogerako tebiteekebwanga mu nkola and babikkiriziganyako mu iPod. Wali owuliddeko private members bill ng'egenda mu parliament over that twogera ku iPod bakkiriziganyako anti omuntu asobola okkireeta okay bwe baleeta ekyebisiyagale twawagira honorable Munyagwa njagala otandikira Mulindo amaliriza ng'akulaze Mulindo omutuufu amaliriza n'akulaga nti yali dishonest ogambye taddewo entabiro gye tuyinza okutuulamu ne tuteeseganya ne tugonjoola obutakkaanya obubaawo amicably otudde ne banno ne mukkaanya nti akakiiko k'ebyokulonda kalondebwe bwe kati ne bwe kati otuuse obivuddeko kakati President Museveni buli ekituuka mu bibiina by'obufuzi teri kyakola mu mutima mulungi kuba etabikiririzaamu yadde Kaija yakireese nti ne mu referendum yagamba nga bano tubejjeko President Museveni takkiriza mu bibiina byabufuzi bingi naye era ye ne mu iPod bw'agenda bwebeera ttaani y'aba presidents ab'ebibiina ebyenjawulo okujja ye tagenda as an equal to these others yagenda nga lecturer bamulinda n'abatuuze essaawa 8 eggwanga liyimira n'abatuuze essaawa 8 bw'amala n'atuuka mu kitiibwa ekyekika ekyawaggulu nga lecturer n'ajja nga tazze kuteesa nabo wabula azze kuba lecturinga ng'azze kuba lecturinga
kakati ejjooga eriri ku leve eyo kubanga bwogamba tutaddewo platform eno njagenda nga chairman wa NRM nsika ne bachairman bannange tuteese one olina okuba nga byemuteesezo ojja biteekamu ojja biwa ekitiibwa kyova olaba nti Hamas eyinza okuteesa ne Israeli naye Hamas neteeka mu nkola ebyo bateeseza nga ne bwegana Israeli terina gundi Israeli neteeka mu nkola nga ne bwegana Hamas terina kyakugikola naye mu bugunjufu nti kyoteeseza ne banno kisaamu ekitiibwa olwakadde njagala genda wa mwami Hood but again one more kuva kidda gyoli mwami Munyagwa. You see iPod mtabiro mukago okugatta ebibiina by'obufuzi ebiina baka mu parliament era babawa n'ensimbi okusinziira ku muwendo gw'abaka be mulina mu parliament. Bwemubanga temwetabye mu activities za iPod lwaki mwalisigadde nga mufuna ssente ez'ekigendererwa ekyo nga timwete mu activities za iPod. It is a creature of the constitution. Is a idea yaliwo nga iPod 10 tebina bikwatagana ensimbi zaliwo nga iPod 10 najja tosobola kubigatta naye bwe twali tuzongera lwaki twayitamu era omuntu ogenda mu iPod wena kubanga olina omubaka mu parliament babuuza ebiina abaka baabwe tebaliyo kati kankulaga iPod gyagala okuteekamu wekikwataganira the other day bwe mwali bakubaganya ebirowoozo kuzongezaako that was discussed mu iPod. Yes. Okay? Nope gyetaali nefdis gyetaali and again nedda ezo sente okadde nkubulire ekatono nnyo ekisanja kino okiraba okumanya nti NRM mbi Mwai Museveni mubi yakwata n'awamba ebibiina byonna byonna ebirala ebirimu buli kibiina bakigamba okubeera chairman okumala emyezi 6 kino ekisanja NRM yebadde chairman yokka omanyi bulumaga ono yatuukirira omusajja mujja operation za mole suspended temulabe tubakolere bwana mwa suspend akubanga side emu yeriyo obule bagambye okusookera ddala ffenna tukimanyi nti eggwanga lyakkiriza libeere mu ntambula eya multi-party democracy enfuga ey'ebibiina era mu 203 I think the Political Parties and Organizations Act nekakolebwa enkola eya multi-party democracy erina principles etambulirako ezimu ku zo zibadde mu Political Parties and Organizations Act naye ezimu ku zo badde teziriimu ze tumanyi nti mu multi-party democracy wagenda kubeerangawo leader of opposition eyo act ye creatinga rope era government neteeka rope ku level ya cabinet minister ku level ya prime minister era neteeka mu principle endala nti mu multi-party democracy obukiiko bwonna bwonna obwa parliament obwa accountability bulina kubeera chaired n'ababaka abali mu opposition era mukadde wange ono manyi bulungi nti yaliko chairperson ow'obumu ku bukiiko bwali very sensitive kosase kyamukolera nnyo okitegeera kakati ekibadde kibulamu eggwanga enkola eya multi-party democracy